Lugendo lwali olw'essaawa 5 ova Uganda mpaka Kata ndowooza essaawa 3 nazimala mu Ttooyi. Ennyonyi yanjawulo ku Ttooyi zeeno Makindye masanafu kiso akinfumite nga nze ndi wali mu lukeesi bazadde bange bakaaba nga bo abantu bali mu kuwoza mbu laavu ye yabadde yo bale nange nsanyuse nnyo balaba Kata navuddeyo ndi fiiti babadde baagala kunsiraamula ne mbagamba tuli mu kkubo tujja temufa muwanika fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja akulaba ku tagiti byagala okumanya twalaba kiripu ng'olwana nti ennyonyi bakusibidde mu Ttooyi kyali kitya omutegesi ye yakola ensobi teyatubuliifingamu tubuulira nti ennyonyi munnange woyingira mu Ttooyi tonyiganyiga bupeesa kati nze nali nyiga obupeesa kuba bubaamu bungi nenyiga akapeesa nali sitegedde ennyonyi n'ensibira mu Ttooyi era olugendo olwali olw'essaawa 5 ova Uganda mpaka Kata ndowooza essaawa 3 nazimala mu Ttooyi mwana twali kubonaabona kwerererwa kubeera Ttooyi y'ennyonyi yanjawulo ku Ttooyi zeeno Makindye masanafu Ttooyi y'omunyonyi ogivaamu ng'owunya bu perfume kuba bubaamu naye bakusibira mu Ttooyi ya wano Makindye masanafu okumala essaawa eddakiika 2 odda ne Ttooyi omukunja kaseera mu lugendo lwammwe twalabanga muli basanyufu naye ku ssaawa envannyuma ate mwafunamu obutakkaanya ne Kingshibe nabe yava ku ki manya abaganda alina olugero lwoga nti gwowonya eggere asobola okukola ki okulikusambya kubanga nze we nasangira Shiba naye wandibaddewo obuzibu tannabatuukafuna mulaalo soli tekunkuba ekitegeera naye nga womanyi nti abakazi buli omu anyiiga bubwe yagamba mbu yansanga n'omuwala simayimbo nga amataala gaaka gabadde ki kati nga yagamba mbu yansanga n'omuwala ng'omuwala simayimbo ampeeweeta simayimbo ng'ayambadde bubi kati ye kwe kunyiiga nankuba naye nange esaala nakyakola kuba natunulamu okumuddiza oli mukazi obusungu bwe nalina nga nemmala muddiza ayinza n'okufa ate abantu baba katola nti yankuba abamu ne beefuula abatalaba nti kive naye singa nze yali yamukuba singa ekiri e Uganda kikabuka mwana kakati omukunja wagenda n'ogamba nti Kingshibe omutadde awanyiiga n'omukyayira ddala ku luno wamugobedde ddala ku luno nasazeewo twawukane yensonga lwaki ne kweno sho ndabye nzize nzeka kubanga kakati ebbanga lyonna abadde akola ebintu ebyo ebitakwatagana ng'abamu bamuwolereza ne bagamba munnanga alabika laavu ye mutawaanya mpewo za kika akyali mulalu obitegeera naye kati we kiba kituuse wano olumu ajja kukwata ekiso akinfumite nga nze ndi wali mu lukeesi bazadde bange bakaaba nga bo abantu bali mu kuwoza mbu laavu ye yabadde mutawaanya ekitegeera so kati amutadde mwana osinga nengenda mu maaso n'ebyange olowooza tewandibaddeko ekirala kyokola okutamuteera ddala amaanyi g'obutafiira bwerere ate kati kiki golooza kyensobola okukola ebisinga mbikoze oba okusiima aba yasiimye atali wa kusiima ne bwe tunaatwala Shiba ku mwezi era tajja kolaki tajja kusiima kubanga bw'otunuulira ebbanga lye tubadde ne Shiba si yeddene bw'aba asobodde okukola ennyimba kuba kati Shiba bayibuli tubeesibeko nnina ebbuba nkusaba jangu eno ekituufu yalya nnyimba nyingi akoze ennyimba awo ku supiidi gye ziri ku YouTube bwe tuba byonna tubikoze n'alinnya n'ennyonyi kikyemba natwagala omaliriza akulaba ku Tagi TV kituufu Kingshibe mukazi wo kati bwe bamala mubadde mwagala muwasa asi muwasa mwenga saababuziza abakazi bammwe ati bayinza okugamba laavu ye batawaanya omukazi bw'atyo ate kati waliwo ekibuzo kyobuuza munno noga we mmala okugamba nti si mukazi wange ojjo oyiseemu layini kale nga tuvuddeyo eyo e Dubai olugendo lwonna tukulisaayo olako olwali tukusanze ku sha King Fahd ate nga King Fahd abadde yakamala ofunansiyo mpaka kiba omusemba nga mukamuno getoyo kimunyo King Fahd kulemezaamu kwebeereramu nakulemezaamu kifaananyi kirungi abaana ba ghetto waba asobola okwerwanako n'ategeka show ye bwete nefaanana bwete kubanga eriyo n'omuntu gwe bagamba otegeka birthday party n'emulema kati so King Fahd aba akikoze
Jasimba mwebaza nnyo musiima nnyo n'abaana ba ghetto abalala baabalabirako ffenna twerwaneko bwerwanyi kubanga eno ensi Uganda Blood tewali kaweeweevu buli kadde olina kwebeereramu omukisa ne bwe guba gugwo bw'ololobala waliwo agukubbako. Obugambo obusembayo eri abalabi ba Tag TV. Abatulaba ku Tag TV, I loving you so much. I am so excited to seeing you here. Yenzo omukunja atasera tulina music omupya wali keberayo ku YouTube, TikTok wonna wali osobola oyisaamu ka challenge ne ku mikutu aba Tag TV by the way mutera okumpisaamu ko. Music tumuzanyesa. Mukama abawo omukisa kubanga awe mwana omanye ebyama TV ffe twabeerangawo mu bulamu n'otuuka ku TV negamba mpa obukadde bubiri nga gwasigwe basaba obukadde bubiri osula njala. So Tag TV ate mwe mwebale kuba banjawulo nga musobola tuvimbisaamu wali Mukama abawe bye musinga okuyayanira Blood. Yeah.